situdde nange nyiga buli pesa eryanguye okugwa kwa Museveni. Toyina pesa lyonyiga mwami Kyagulanyi. Leka kutulimba bintu byoli olinga alimba abaana abato abazaliddwa eggulu ebyo muso byebikunyizaako. Toyina pesa lyonyiga. Kyogamba gwe gusoso genda mu America. Lwaki tewaganyiga dda? Lwaki watulinda okuyingira akalulu ng'okimanyi olina amapesa g'oyinza okunyiga mwami Museveni n'ava ku bukulembeze? Lwaki watulinda ne tugenda mu kalulu abaana ne basibwa ne sente z'omusolo ne ziyiika lwa kalulu ng'omanyi nti waliwo amapesa g'oyinza okunyiga mwami Museveni n'ava mu buyizi? Lekera awo ebintu ebyo mwami Kyagulanyi. Ono muntu bate twagala kuyizaamu ggaali naye waliwo ebintu by'otulimba n'otufuula ng'abaana abato. Teri pesa neri mu mwami Kyagulanyi yoli mu kunyiga teririyo kwate kubodde uwo. Mwami Kyagulanyi akalula akasoka aka 2021 waigenda mu America nosoloza abantu sente abantu bamaze kubuka obuzi kuluno tewasolozeza nyingi. Lwaki tewanyiga mapesa abo mukano wache tulinze tuyingira aka 2026 nga wali amapesa goyinza okunyiga? Lwaki tewaganyiga n'ava? Lekera ebintu ebyo mwami Kyagulanyi, lekera ebintu. Naye kwe gamba bw'otulaba kamatu olabira ddala embuzi eziwedde, olaba kapa bumyu tetutegeera ng'ondiye nange situdde nyina amapesa gendi mu kunyiga kagera okwanguya mwami Museveni. Mwami Museveni ali situlonga, ali situlongo than you think. Ataliko Jeno Muhoozi oyo tekigera kutwala mwaka nga myaka 2 nga siye president ajudde gutusayiningako wali nti president wa Uganda yani Muhoozi wala yagenda kubeera gwe twakuvaako dda naye wanaye watulimba wankwata obujega Kyagulanyi. Ekyo mwami Kyagulanyi nakuwanikira gwe n'okwata obujega omwaka mulamba. Yankwata obujega omwaka mulamba oyo gwe mulaba omwaka gwa 2020 gwonna yankwata obujega naye nangenda okwata engamba Kyagulanyi alimba ate abeera siriasi nga alimba banna. Olunaku lugenda kutuuka ate nga terugenda kubeera lwawala. Uganda efuna eddembe lyayo. Mujja kulaba ku Museveni n'oyo mutabani w'omutemu n'abo bonna abamulya mu ngalo mujja teri lunaku lugenda kutuuka naawe totusuubiza bintu bitakwatagana naawe. Bukyo tusuubiza ye gwe tokoowa, bukyo otandika tulimba gwe tokoowa ye toswala n'otulimba guno omwaka n'otulimba n'oguddako ye gwe toswala kubeera mu kamera. Nekyayika era gwe mumala obipostinga toddamu nakubiraba oteeka buteeseyo n'osiirira eyo ebiwumba tuutu bimawuba ebyo ne bibeera eyo ne bisinika ebinnyo ne bigamba omukulembeze ayogedde. Kambabulira ebintu byayogera tebiyina makulu yadde, tebiyina makulu, tebiyina kye bigenda kukyusa. Nekya taalifuga Uganda tasobola na kukomba yadde ku ntebe, tasobola. Ebintu abitusuubiza banaye nga tugumiikiriza Kyagulanyi olimba togenda kufuga ggwanga. Toyina na element ya mukulembeze yonna oli mufere. Sirabanga muntu mufere akwenkana baddayi otulimbye okuva mu 2019 ne guno ogwako kyawuza se omugenda kulaba Museveni, mugenda kulaba Museveni ne mutabani we tugenda kumulaba ddi tumale kufa. Dekera ebintu ebyo bitakwatagana mwami Kyagulanyi twakoowa mutuleke tulina naku yaffe. Ensi yaffe ganya okulakulana lw'abantu nga mmwe olwokuba abantu tebamanyi tebatambula na kumanya ne sente bukya mutandika kulya sente za miwa musolo babasasulanga ekibiina kya Nuupu n'ababaka ba Nuupu basasulwa kija tufunyeemu. Kale mutubulire nti singa temwaliwo twalibadde tufiiriddwa kino ki nabakoowa abakulembeze ba Nuupu nabakoowa mwami Kyagulanyi nakukoowa.